Wanji. Wanji mkwa. Chili chitia. Zendi kiria. Kongs bro. The pleasure is all mine. Ndi wano ngamba kati ndina mu road. Simanyi oba abantu bakitegedde. Yenze yefe. Yemmwe bali be bayogerako. Bayogerako nti muliwulira abaana nga si ba bulijjo abasigula akatijjo. Kati mwabasigudde akatijjo. Munnanga. Yasife twakuye bukubi ndongo abantu ne banyumirwa. Okay. Yeah. Kyabadde kitya? Nyambusiza okutendeberwa. Kyabadde very fine. Abantu babadde basanyufu. Omanyi osobola okufuna abantu nga bangi ne batasanyuka. Naye Mukama mulungi nti basanyuse. Saba tugirako ku esi. Naye Mukama mulungi nti basanyuse. Nange nensanyuka kugamba ffenna twasanyuse gwabadde mukwano twabadde tusharinga mukwano n'abawagizi bange kubanga kabadde kaseera kawanvu. Nga tetunaba kweyongerayo nnyo ku lunaku lw'ekivvulu lw'osooka otunyumize pressure zaali zitya zaali nnyanga bwe zikka kyali kityawo. Munnange nze nali neesiga Katonda wange. Katonda wange yakuba ekkubo ewatali kkubo era yannyambye from day one kati nga mwesiga. Ate nga n'abantu nkimanyi banjagala. Katonda alina ensonga buli omu yabadde agamba Miki ekivulu kye kiri wala tasobola kusobola bano ba mu kibuga. Nze ngamba atadde ekivulu kusobola muntu yenna. Olugendo bakole ki? Bajje eggulu. So Mukama kumbe Mukama ayagala kwolesa maanyi ge. Ebivulu mu town mwawadde ebivulu nga 7. Ng'ate nze ndi wala kakati definitely esaawa ezatuuse nga ziizo abantu bali kubanga baludde otukkiriza okutandika okukola. Ne bagamba olaba ebiri mu kibuga biri bwe biti kati olwekiri mayiro 10 okuva mu kibuga. Kumbe Katonda agamba ekibuzizza ab'omu kibuga kibatwala eri wabweru wa kibuga. Abantu abasinga baba bategeka ebivulu bafuna pressure beeraliikirira baba n'okutya kungi naddala nga ziweze essaawa emu ewo kyali kitya. Saawa emu ndowooza abantu we basingira okujja. Okujja mu bungi. Zagenda okuwera 2 nga nga kyakutte dda. Munno wamulabyeko ko walabye ekyamutuuseeko bagamba gwe buzibu. Nze buzibu ki? Gwe waba omuleetedde lugogo yonna nga nkalu. Kisesa. Kama nsaasire n'ebyembi bisekerwa naye sina gwe njagala. Lugogo yonna nga nkalu. Kisesa. Kama nsaasire n'ebyembi bisekerwa naye sina gwe njagaliza kibinze, sina gwe nzikakkanya, sina gwe neewaanirako, wabula nina kwewaana n'abawagizi bange kubanga be bambeereddewo. So buli omu yabadde n'abawagizi be, tewali muntu kivulu gwe kyasaze. Wabula buli omu yabadde n'abawagizi be abo abamwagala. Kyogamba be yafunye be baaba be? Buli omu be yafunye be baaba be. Gravity abadde akubanga najjuza. Anti saagala kugenda nnyo ku gundi ku side eyo kubanga teyabadde y'omu naye sometimes anti oyinza okubeera nga waliwo abawagizi ba munno oluusi abakuwagidde b'oyina naye nga bw'ajja nga bwe bagamba nannyini kakomo bw'ateekawo omukono nannyini kakomo bw'aba atuuse omukono oteekawo buteesi n'akakola ki? N'akatwala. So kakati wabeerawo abawagizi ab'oku mumwa ne wabeerawo abawagizi ab'omu bwongo ne wabeerawo n'abawagizi b'oku mutima. Nze nfuba nnyo okukola abawagizi b'oku mutima nti anytime when I'm ready webali okumpagira n'okusharinga omukwano. Olinga agamba nti nno abawagizi abo wali wabamwazikamu era ababo wabajjeeyo. Simanyi sijja kitwala bwentyo naye abange bazze. N'aba abalala abategese nabo ne babadde n'abawagizi be abo abamwagala. Kyogamba be yafunye be baaba be? Buli omu be yafunye be baaba be. Gravity abadde akubanga najjuza. Anti saagala kugenda nnyo ku gundi ku side eyo kubanga teyabadde y'omu naye sometimes anti oyinza okubeera nga waliwo abawagizi ba munno oluusi abakuwagidde b'oyina naye nga bw'ajja nga bwe bagamba nannyini kakomo bw'ateekawo omukono nannyini kakomo bw'aba atuuse omukono oteekawo buteesi n'akakola ki? N'akatwala. So
kakati wabeerawo abawagizi ab'okumumwa ne wabeerawo abawagizi ab'omu bwongo ne wabeerawo n'abawagizi b'okumutima. Nze nfuba nnyo okukola abawagizi b'okumutima. Nga naye ng'ayita abalala bagende ewa Gravity, njogera ku minisita gwe baakawa bwa minisita Eddy Kenzo Omusuuza. Naye kyeyasazeewo okukola, tuli bantu bakulu, tukula ate ne tukuzibwa. Okitegeera, najjako emabega ku one of my interviews ne mbagamba buli omu abeera ne kyayagaliza munne. Nti osobola n'okubeera ne best friend wo ku side yo nga best friend wo. Naye nga gwe engeri gy'otamanyi mutima tomanyi oba oli best friend we oba oli worst friend we. Kakati ekyo kibeera ye okusalawo. Kakati ate ne mbawa n'example endala ne mbagamba nti omuntu osobola okufuna mukwano gwo n'abeera best man wo ku mbaga. Naye obeera tomanyi ye kiri oba asanyuse ddala kituufu asanyuse oba tasanyuse kubanga tulaba ku bikolwa. So bwakeera ku makya ng'akwanye mukyalawo kitegeeza embaga yammwe teyamusanyusa y'ensonga lwaki akwanye mukyalawo. So buli kimu nze nkireka nga bwe kiri. Saagala ku pinpointinga muntu, saagala kusalira muntu musango.